Kale mwena ali kumukuto gwa Deso okutubagala nnyo ali mu ggwanga Uganda ate namwe abali mutala amayanja yonna gye muwangalira lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi 3 gwa 7/2025 gw'omwaka kama tukwebaza kubanga olukeesezza nga tukyali balamu si lw'amaanyi si lwa buyinza olwo omwoyo bwo tulungamye byonna bye tugenda okuba nga tetuyigako mu Kristo Yesu mwana wa Katonda wantusabidde. Amina. Buza abantu. Ya baramusiza ko manamwe nabekumira ku bisiruko mwasize mutya mwasibe mutya okusinzira wona gye muli munyera Mukama Yesu Kristo. Kale enyigiza nyingi ziri mu nsi ayogerezaako okubanga ate zibuza abantu buli mu Bayibuli agivunula okusinzira ku ntegeera ye ate n'ayagala agicollecting abalala ayagala atereze Bayibuli yennyini ebange eyakyama mukati yagitegedde nnyo alabye ensobi ezirimu alowooza butawo bwa bulijjo buno bwe batereeza grama n'ebintu ebirala alawe pasita ali awo came across his video nendaba nga ali kubuzanya abantu ekisusse agamba teri yali afiiridde bibi byo teri yali afiiridde bibi byo ng'ate ali siriyasi nga yeekaza n'interpreter nga ali siriyasi nga balimba ekibiina bwekikuba mu ngalo nga tekimanyi okkiriza Bayibuli omuntu ojja okusomera agenda kuwa buli kyayagala kyonna ekyo kituufu agenda kwongeramu buli kyeyeetaaga kyonna Bayibuli eyo yeetaaga n'ogyesomera nga ggwe ayo nosobola okuba nga ogyetegeerera nga ggwe sooke tumukuwe owulire ebigambo bye tujje tumale tusooke tutaganjula ebyawandiikibwa tulabe byayogera bituufu oba nedda. Nobody has ever been to heaven. Nobody has ever died for people's sins. You can't die for people's sins. The actual person is the one they're supposed to fight for themselves. They're supposed to give it and they overcome the sin in them. Because sin is like nature in us. Anger, jealousy is already in you. A lion is also jealous. The dog is also jealous. A newborn is also jealous of the mother. Yes, the mother carries another baby. They feel jealousy and they cry. So you can't die for nature. There are no sins that are outside, but that anger is what you're supposed to deal with. For the anger is to kill a person. When you get angry, you can commit murder. When you get angry, you can bewitch. They are so is the ones of where they say Jesus died for that Jesus died for the that Jesus died for the protests because those produce sin. Why should you repent of something that you were died for? And why should you fight them? Yet they died for them on your behalf. You're supposed to deal with your nature. And you feel like I don't let me fight for her to love because she has never done anything to me. You're the one supposed to tell me I don't love so much, but I'm supposed to let go because it is
n'ogamba nyooma abantu and you say I naye disrespect ekyo si you, kituufu but it is not katonda right. takyagala God doesn't love ne that. wayigiriza You teach us okulabawo abantu how to okuwa abantu respect people, ekitiibwa how to respect obutayisa mu them, bantu maaso not to undermine them, sotoberawo n'ogamba not to be tewaliwo yakufiirira There's one who died ebibibyo for you. tali Nobody died for your sins. Asoose gamba nti teri yali agenze mu ggulu. Mbutaliyo. Statement ye esooka which is false. Tulabira ddala mu lubereberye Enoka. Yes, Enoka. Yatwalibwa mu ggulu. Elijah atwalibwa. Kati simanyi oba awakanya bano abajja bagamba nti ngenze mu ggulu oba awakanya byawandiikibwa. Waba awakanya byawandiikibwa mufu nnyo. waba awakanya bano abantu yandibanga mutuufu mu ntegeera ye. N'okusinziira obujulizi bw'aba awulidde asobbuwakanya okusinziira ku ntegeera ye. Kituufu ekyo. Kati nalako naga nti teri yali akufiiridde ebibi byo. Teri. Kati ekizibu kyendabye ekimusumbuwa kyekigambo nature ne sin. Kati yagamba ebibi this is nature. Ate nga Bible ekugamba sinful nature. Kati ye n'abyawula. Teri yali Yesu tafiirirangako bibi byo. Mpulira. Singa yabifiiririra ate oba wenenya ki? Oba tolina kwenenya. Ate oba wenenya ki nga yabifiiririra? Oba toteekeddwa wadde okwenenya. Naye kasooke tumuyambe sooka obikula Abagalatiya 5:19 tulabe kye tuyita sinful nature. Agamba nti naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Nja kwemalirayo. Kakati that is sin. Kati ye agamba that is nature. Eyo nature. Kati natural omuntu azaalibwa mu kibi. Okusinza ku kyagwawo mu Garden of Eden. Yes. Teri azaalibwa nga mulongoofu. Teri azaalibwa nga mulokole. Era tekisoboka. Ozaalibwa mu kibi. Kati eyo nature gy'olina okulwanyisa. Naye si mu maanyi go. Waliwo eyafa. Weeyo nature buli w'omukkiriza asobola okuwa obusobozi okuwangula nature gy'oyogerako ng'ate that is the sin. Ng'ate kyekibi. Nkitegedde. So leka tukuwa evidence. Peetero ekisooka 3:18. Peetero ekisooka 3:18 tumuyambire ddala. Agamba bw'ati. Agamba nti kubanga era ne Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ebibi omulundi gumu. Olwaki? Olw'ebibi. Kale ate gwe lwaki ogamba ye teri yafiirira bibi bye? Awo nange ne binsobera. Yabonyaabonyezebwa olw'ebibi. That sinful nature gy'ozaalibwa nayo tekkiriziganya na bwa Katonda. Tekkiriziganya. Kale olina kukkiriza Kristo eyafiirira ebibi ebyo. Akuwe potential. Ate omusaba akusonyiwe. Yasonyiwa. Gw'olina okusaba. Gw'olina osooka okukkiriza then omwegayirire akusonyiwe. That's sinful nature. Kyova twenenya buli lunaku because this is a nature etuzaalibwa nayo. Teri ayigiriza mwana kuvuma. Teri ayigiriza mwana kusooza. Teri ayigiriza mwana kubba sukaali. Naye azaalibwa nakyo nti kino ekibi kyo kizaale. Totufunira wano ku nsi. Ozaalibwa nakyo. Kati ekibi kyo waliwo yakiwangula. Kati yoyo gwe twakkiriza Kristo gwe twenenyeza buli lunaku n'atusonyiwa. Okuza kukyandikwa Yesu yabonyaabonyezebwa kitegeeza yafa olw'ebibi byaffe. Kyo kituufu. Kati gw'ogamba otya nti teri yatufiiririra? Oba ogamba otya nti oba yakufiiririra lwaki weenenya? Lwaki weenenya? Because
naturally we are sinners. Yes. Oshagede. Sawa yonna omubiri guwakanya. Ate waliwo n'omuwakanya Sitaani ali wali. Togera okwekanga ng'ogudde mu ozeemu Kristo bye yagaana. Bye yakusonyiwa. Ng'ate obizeemu. So oba olina okuddayo n'okola ki? Ne weenenya. Enjiri ya underground. Eva magombe. Nteri enjiri ya Bwakatonda efaanana bw'etyo. Ya underground. Aye naye akutte endiga ze. Azinywezezza. Ziri mu fix. Ati tezimanyi byawandikibwa. Ezikuba ne mu ngalo. Ziri kuba kyekyo musumba. Mbuulira. Anti abaaba weeweza okwenenya. Abantu ba tebagala kwenenya. Oza abaaba yambye. Gana abantu tebagala kwenenya. Ze tulaba amasaavisi mu kanisa. Kasita kituuka mu period y'okwenenya. Awo. Abantu babanga abavumbeera, amanda agataliimu, abamaze wiiki nga tebalya, be bakubye, be bamye salale, baba tebategeerekeka. Omwangoni nga basibye. Naye tuuka mu kukutula. Okumenyaamenya. Mukama Katonda wange. Ayinza okumenya n'empagi y'ekkanisa. Bw'otegendeza kusamba omugere. Bweri. Bantu bamu bateekamu ne physique. Gymnastic. Kakolemu. So, oyo ali kubuza abantu. Okubuza kwennyini. Bayogera tabitegeera. Bayibuli yagisoma bitundu simanyi. Simanyi nakumanya. Ngamba mutera yagenze mu ggulu. Ate Yesu tafiirangako bibi ebyo. Ate lwaki weeni oba yabifiirira. So that's a lot of confusion. Naye kisinziira omuntu entegeera ye. Ate yo ntegeera ye nga ye. Ate waliwo entegeera ya Bayibuli. Ogamba oyina ebibi. Azaalibwa mu kibi olina okwenenya Yesu yakufiiririra. Ekyo kituufu. Kati tulina genda na ntegeera ya Bayibuli. Si ya muntu. Ekyokubiri nti ne Bible study colleges gye balaga. Zikoze kinene obasiruwazi. Zireese ebizibu. Alunza okwekanga alina ki Bible college kyatendinga. Kyeyagenda mu oba kyalina nga kiri mu church kisomesa baweereza be. Nga ye enjigiriza yaabwe y'amagombe. Kabeno nga show defending ekintu kyo. Toyina kivaamu. So, Yesu yafiiririra ebyaffe. So omusomera Abaluumi 8 tandikira ku 6. Abaluumi 8 tandikire ku 6. Bambyatwa. Kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa. Naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Nyongere. Kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda. Kubanga tegufugibwa mateeka ga Katonda. Kubanga n'okuyinza teguyinza. Naye abo n'abo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa Katonda. Naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo. Obanga omwoyo gwa Katonda gutuula mu mmwe, naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo oyo si wuwe. Nkitegedde. Bw'oba Katonda mwoyo wa Kristo toli wuwe. Toli wa Kristo. Buli mwoyo gwonna oguwakanya nti Yesu mwana wa Katonda yafa n'azuukira olw'ebibi byaffe ogwa Sitaani si gugwe. Bayita omulabe wa Kristo. Yoyo yennyini. Kakati bwe tuba mu mubiri tosanyusa Katonda. Ekyo kyo bwe kiri. Ate tusobola kusanyusa Katonda nga tokkiriza mwana we Kristo Yesu. Ate n'omusanyusa otya nga tomukkiriza. Kakati tulina kusooka kukkiriza Kristo kubanga twazaalibwa mu kibi. Mu kibi kye twazaalibwamu tusobola musanyusa. Kati tulina kwembuleesinga omusaalaba. Yakomerera ku lwaffe ku lw'ebibi byaffe. Kikuza mu Yokaana yayagala ensi nti n'okuwaayo teyamuwaaya gye tumulabeko obulabi. Yamuwaaya gye ku lw'ebibi byaffe bye tuzaalibwa nabyo naturally afe ku lw'ebyo nti w'omukkiriza aba amaze obikuggyako. Kati wano abakwatidde obujega nti bw'abanga yabifiirira n'abikuggyako ate waki weenenya. Tukyali ku nsi kuno. Okyali munnakyo maanyi. Ono omuntu talokoka. Okumuwona ng'omaze kufa ng'omuvuddemu awo gamba muwonye. Naye oba okyalimu anytime oyonoona.
Achoba nti tuba twenenya okuwona si kugera no physically kugera no yenda physically ne mundowooza zokka kaso kirowoozaako muteyo omwoyo obumaze kikola oba kikoze Katonda mwoyo kati munsi eyo Katonda mwafugira oba omaze okutta era akusuubira okuddayo mugaye Mukama nasse nsonyiwa akusonyiwa kuba ekyo yakifiiririra so obuzibu buli mu kkanisa muganda wange enjigiriza zo zisusse obungi ate buli mugezi kati ate Bayibuli balaba eri incomplete mbuteggwayo tetuukiridde kati bo bagagitereeza era bangi bakozeeza wone former ex-Satanist gwemanyi bakola Bayibuli yaabwe waawo Kenya bakola Bayibuli yaabwe ne bateekamu n'ekitabo kya Enoka bakiteekamu okitegedde so muganda wange soma Bayibuli gisome munnange soma Bayibuli owone okulimbibwalimbibwa omusajja ajja kuyimirira akudyekedyeke akukyusekyusa olukodyo mu Bayibuli mwenyini nga mwakuferera so Bayibuli eno saba nnyo Mukama akuvunulira ebyawandiikibwa oba abeeko abantu abajjuziddwa omwoyo bakuyungako basobole okuba nga ate bakuyamba University esingira ddala Bible College esingira ddala okuba nga ejja kuyamba ey'omwoyo omutukuvu zino ez'abantu nvundu zibu oli asomesa knowledge ye kyategeera okubikulwa kwe kwafunye kwasomesa n'atwala ekyandiikwa kibamu okubikulwa nga kakadde tekiggwayo okitegedde kakati zino zi Bible College zikulaga wanuwe ebeemu yokka Katonda akuwayo okubikulwa okulala bino bye bakusomesa biba bikubagana ebyo bikontana nabino okubikulwa okw'omwoyo omutukuvu bitusanga ng'agamba nti pasita tamanyi kyayogerako kinabaawo ekiti kinakubawo ekiti kati Bible College zikoze kinene nnyo okwonoona abaweereza zibonoonye si zonna naye zikoze kinene in fact nowogera mu Bible Colleges do not rely bakusomesa tobyesigamako nnyo ojja kutomera weesigame ku mwoyo omutukuvu yalina accuracy ebituufu era byawandiikibwa bino naye tugenda mu bano ba Bible study abafunaawe so yoyo oba n'erinnya lirabyo ali awo alina bingi byayogerako njokulerako obutambi obulala naye nze njagadde kugamba tokkirizanga n'akasekendi n'akamu okukusiruwaza wekiri kati otalina njawulo ne ssennyonjo tewali njawulo takiriza nti Yesu mwana wa Katonda era ate ogamba nti Yesu tafiirirangako bibi aba si mwana wa Katonda ekyo kituufu kubanga ekyamuleeta kufiirira teri missoni yaleeta Yesu nga kufiirira bibi byaffe kituufu nnyo kati bw'okiwakanya obanga oli Pawulo gwatugamba okolimirwe ffe tujja kukolimira ate tujja mumusabira busabizi aterere mwoyo wa Mukama ali mubikkula amaaso tujjako ng'ali mubali Yesu bwe yagamba ab'okubula sibula kale obadde mulabi mulungi nnyo akuba kitandikidde Mukama kumpeera omukisa mu linnya lya Yesu tugenda kwetoololamu bwakakya tukomawo bingi nnyo in fact kati katukomewo ne enjiri ebika by'enjiri ebiva emagombe byolina okwegendereza bya mirundi 3 kasooke tufune ku lwendo lw'amazzi omewo tukuwe enjiri ezo nga oziwulira abantu oziraba ku TV oziwulira ku radio ku simu yo jako bujja obeeryanga olikasukayo likasukeyo it's all about your soul ekituufu nga tolina ziwuliriza za magombe ate ennaku zino zisusse nnyo ziri waggulu nnyo lwaki tetukomawo ne tuzibawo ndakika emu